Ab'ekitongole kya UMEME nga bakumibwa poliisi y'e Katwe babukeereza Nkokola mu zooni y'Ejjuuke Makindye ne baleeta transformer okuwonya abantu ekibululu kye bamazemu wiiki 3 era ng'olunaku lw'eggulo kyaviiriddeko abantu okwekalakaasa ne bookya ebipiira mu luguudo nga balaga obutali bumativu bwabwe. Naba UMEME batwala obuvunanyizibwa kuba basinga okufuna mu kusoloza abantu amasannyalaze. Bano bakedde ne transformer empya okugiwanika waggulu wabula nga bakuumibwa butiribiri okutangira abantu okubakolako effujjo. Ab'ekitongole kya UMEME basiŋŋanya akaseera akazibu mu kuwanikayo transformer ng'ew'okuyita tebalabawo era nga basudde ebitimyala ekimotoka kwe kisinzidde. Wabula obwedda bino bigenda mu maaso nga n'abantu weebali okukakasiza ddala oba babawadde amasannyalaze. Neebaza OC station w'e Katwe police station okuba nti yalumiriddwamu naffe okusobola okufuna amasannyalaze. Bano beebazizza Bukedde TV gye bagambye nti singa tebaddeeyo nakati singa UMEME tinnazuukuka kubaddiza amasannyalaze mu lunaku lumu. Bukedde ye TV kati esinga namba 1 mu Uganda okulumira omuntu wa wansi. Olw'ensonga bino ebintu bye tuba twetaaga bye bino. Bazannyo Bukedde okuwulira omulanga gw'abantu. Abantu tetwagala kulindanga abantu kwekalakaasa. Bukedde beewo tusiimidde ddala tekujjango okwo tubasiimye. Transformer emaze okutuuka mu kitundu kyaffe ekyakibuye wano era twebaza nnyo bannange Bukedde TV okulaba nti nno yalaze agatali konfuzi okulaba nti nno abantu basobodde okuba nti bayimukiramu. Ye OC w'e Katwe Ezra Tugume abadde akulembeddemu poliisi agambye nti aba UMEME batwalenga obuvunaanyizibwa okuyamba abantu nga waliwo obuzibu bw'amasannyalaze obuguddewo baleme kulindanga abantu kwekalakaasa. UMEME ereese transformer naye ndowooza yaluddewo kubanga babadde nabo tebalina supply. Naye tuleke kulinda abantu kwekalakaasa then tubaleetere transformer kubanga damage ebeerako ebeera nnene. Naye kati kirungi nti bataddeyo transformer era nange nabadde wano okumakinga sure nga kye n'abagambye jjo nti kituukiridde era baleese bagenda kuddako ku masannyalaze. Owa poliisi naye tumwebaza senga si mulanga gwe aba UMEME tebandize. Olunaku olw'eggulo poliisi yagobaganye n'abantu mu Jjuuko zooni bwe baayokeza ebipiira n'okwasa emmotoka ya poliisi endabirwamu nga bawakanya ekitongole kya UMEME okubajjako transformer yaabwe okumalira ddala wiiki 3 ekyaziŋŋamizza emirimu gyabwe. Ronald Kakooza n'Ensamba Crash be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1. Tuli basanyufu olwaleero Bukedde beewo emyaka gyonna.